kano akatambika Maama Fiina nga atabukidde bubi nnyo Pastor Jesica Kayanja ne SUZAN Makula. Nkale bampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy Yugi. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpereka like mukwano atusobole okubeera nga ate tutandikirawo nga bulijjo tutekebwamu ensimbi bannaffe aba Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Rubaga Road. Genda bakujjanjabisa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulambo okutwaliza awamu. So nga ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa ajja kulombera edduwa ey'ensonga singona abo ina ebizibu ebyenjawulo mukubire ku namba y'essimu ejjolaba eri mu kitabo kya Krani essembyayo 067. Kati omukyala amanyiddwa nga Maama Fiina avudde bwatyo n'ayingira mu lutalo lw'abakyala bano ababiri okuli SUZAN Makula mukyala wa Pastor Bujingo ne mukyala Jesica Kayanja era ngono ye mukyala w'omusumba Pastor Kayanja. Maama Fiina abadde ali mu interview emu n'omukulu SB4 owa SB4 Media abwatyo n'abeera ayogera ku nsonga z'omukulu ono eziremedde mu mawulire ate nga kati abantu beetakinga bali kwetakinga oba kwevuma direct ku TVs zaabwe mu cameras ku social media ewatakyali kintu kyakubanga be respecting okusinzira ku Maama Fiina agamba mbu olaba bapasta bano batandise okuvaayo ne beevuma mu kamera ku TV akitegeeza nti bali banga begezaako ko n'emuddogo eddogo oba oliawo ne liremererwa bulemererwa ne balyoka batandika okujja mu maaso g'abantu batandika okuexposinga buli omu munne. Kino nno Maama Fiina ayongedde n'akikanyiza n'akiteeka ennyo oba essira n'alisimbira ddala akunnono n'akubiriza abantu okuba nga badda ku nnono kubanga amakanisa gye babadde bagenda okusinzanga omutonzi waabwe ate abantu ababakulembera bo babalaze ekifaananyi kirala nnyo nti munnange basobola n'okuvaayo ne batandika okwabusinga bokka na bokka nga tebafudde ku kifaananyi kye baleka eri ababagoberera oba eri endiga ezo ezikkiriza n'okuwuliriza ebigambo byabwe. Maama Fiina nno tabadde musanyufu era mu ngeri endala abanokoleddeko n'akayimba k'omukulu Hassan Nduga ake bayita tudde ku nnono era bw'atyo n'abeera nga agamba nti olaba ekkanisa zitandise okubeera nga zeeyabuluza zirina okubeera nga essaawa z'olwaleero tezikya inspiringa nnyo ate bantu mu ngeri emu oba mu ngeri endala kubanga omuntu edda bwe wabanga n'ebirowoozo byo nga bikusukkulumyeko wayitangako ko musinzizo n'okkakkanya ebirowoozo nga bw'owuliriza ebigambo by'omutonzi okuva mu musumba. Naye ennaku zino Maama Fiina agamba nti kati ate abasumba munnange abandibadde ekyokulabirako eri abantu be batwala oba abantu be bakkiririzaamu ate kati be bafuuse example embi oba ekyokulabirako ekibi eri endiga eri abagoberezi oba abafollowers baabwe nti omukyala SUZAN Makula tamanyi Maama Fiina agamba yeebuuza kiki ddala kituufu ekiremesezza ababiri bano okubeera nga bakwatagana wakati wa Jesica Kayanja ne SUZAN Makula. SUZAN Makula akola ku TV buli bubaka bwe bwayisaawo abuyisizaawo ku TV. Omukyala Pastor Jesica Kayanja buli kyayisaawo akiyisizaawo ku TV mu maaso g'endiga ze kati awo ne kireetawo okubuzaabuzibwa okunene eri Maama Fiina n'abantu abagoberera abantu bano. Kankuwa akatambi kano okerabireko video tewerabira jimpeera ka like mbasibudde let's never runagwa lwakatandika odi ku TikTok lwakatandika basebo ne banyabo ne bagamba nti adini zino nungi Katonda wo mulina mu mutima Katonda wo mulina mu mutima sabe fukamiro sabe Katonda wo ne njagala otunese bo banyabandaba Jesica chechi mutta Talo n'omukabu talo kubasumba mbuza chechi mutta omukyala chechi mutta na issues zaabwe naye kati tutunulira abantu gamba nti ddala mutuufu eddiini gye weesiga ekyali ddiini
nga omusumba ono avuma musumba ono. Suzan yekolera mulimu nayagala muntu. Era omuntu we namumatira. Awo kuli kyava yayimba akayimba. Bwabera katuti namuwaana nti kiruma. Kyabantu gayimba akayimba tudde ku nnono. Tudde ku nnono. Basebo ne banyabo tudde ku nnono. Kuba kati awo olutalo lwakatandikira awo kiba kitegeeza n'eddogo liba liremeddwa. Omuntu asobola oddigezaako ne kwaki. Omuntu okuvayo kwatakinga direct mu bantu ne ku TV n'ava ku Bayibuli eno gy'abuulira n'adda ku muntu reality n'avuma n'ajerega n'amwambula n'akola ekitegeera. Kati zino endiga ezitudde ddala muba mukyawulira njiri. Lwaki togenda erubaga n'osaba? Lwaki togenda enamirembe n'osaba? Tusabe eddiini yaffe